nze segaba mureshide akumundi kuneno onkuletedde omuntu abasinga kumubuusa amaaso nga naye wetwogerera y'omu ku basinga ssente wano mu ggwanga erya Uganda. Tugenda kubeera nga tutunulira ebyafaayo bye ate omanye n'ebimu ku by'obugagga by'alina byakoze okusingira ddala wano mu kibuga ekikulu Kampala. Ono gwe twogerako si mulala John Bosco Muwonge. John Bosco Muwonge yazaalibwa saidize eyo e Kasanje mu district e Masaka. Kati ono yatandika nga omutunzi w'amatooke era ng'ono agatambuliza ku ggaali. Wano yali akola ne muganda wamanyikiddwa nga John Sebalamu Mumanyi. Kati mu mbeera bw'etyo ne basobola okuba nga bakola mpola mpola. Kati oluvannyuma lwabyo ne benna okubeerawo balabanga ekyamazima amatooke ganeeno ogakole nnyo oyinza okukoleraawo kwe kusalawo okuyiiya ebirala. Wano muganda waabwe amanyikiddwa nga Nayiga yasobola okuba nga abagulizaako n'abagamba waliwo ekirala ekifuna nga si kirala gwe mulimu gw'okutunda engoye. Bano basobola okubeera nga batandika okusuubula engoye nga bazisuubula okuva neeno e Kampala era nga muganda waabwe yabakonnekitinga ne bagenda ne bazitunda eyo e Masaka. Munnange batandika mpola mpola era okukakkana nga mu 1988 bizinensi yeyongedde okubeera nga egaziwa. Kati muganda waabwe Nayiga omugenzi kati yasobola okubeera nga abakonnekitinga ku bantu ab'enjawulo kossa n'emirimu egy'enjawulo nawa gye basobola okubeera nga basuubula ebintu bineeno. Kati basobola okujja mu kibuga Kampala era nga twogera ku John Muwonge ono yasobola okubeera nga ajja ne muganda we Sebalamu John. Mu mbeera bwetyo mu kuyingira ekibuga Kampala batandikirawo emirimu gyabwe. Kati ekyewuunyisa bano bafuna abakyala ba Luganda batya. Muganda waabwe Paul Lubega yasooka okubeera nga afuna omukyala Gertrude. Oluvannyuma John Bosco Muwonge naye n'asalawo okuba nga afumbirwa muganda wa Gertrude nga ye Reste. Kati wano yasobola okuba nga advisinga mutowe John Sebalamu n'amugamba munnange fenga tusobodde okubeera nga tuwasa bano ab'Oluganda waliwo obwokusatu naawe jangu omuwase. Era neeti yatenguwa yasalawo naye okuba nga yeewangulira omu ku bano ab'Oluganda nga ye Ruth era naye n'amuwasa. Kati bwe tuyingira wano mu kibuga Kampala bano basobola okubeera nga bakola emirimu egy'enjawulo era nga twogerera ebyobugagga bye balina mwattu tobibalira ku ngalo. Mu mbeera bwetyo tuli ku mwami John Bosco Muwonge naye nga obulamu obwasooka yabutambuliza wamu nnyo ne muganda we John Sebalamu. Kati mu kutuuka waneno mu Kampala bano basobola okubeera nga batandika omulimu gw'obusuubuzi obw'engoye. Jjukira oli eri baali bazijja mu Kampala ku luno basalawo okugendera ddala eyo Dubai beesuubulire engoye era ne batandika ozingiza waneno mu ggwanga erya Uganda. Bizinensi yaabwe yasooka bagitambulizaawo ku Buganda Bus Park saawa zino gye bayita Qualisen. Wano omugagga John Bosco Muwonge yasalawo okuzimba empire ye ng'akola ebyobugagga eby'enjawulo era muneeno bye yakola yagattako okuzimba arcades n'agattako okuzimba malls kossa ne parks ez'enjawulo era yasobola okubeera nga concentratinga nnyo mu Kisenyi. Kati eno mu Kisenyi yasobola okuba nga agula ettaka era bwe twogerera ono aweza yiika z'ettaka ezisoba mu 4 eyo saidize eyo mu Kisenyi. Kati bw'ogattako ebibugagga ebirala byasobodde okubeera ng'akola alina ebizimbe eby'enjawulo wakati mu kibuga kossa Nawokold Kampala. Mu bizimbe basobodde okubeera nga azimba kuno kuliko Namanda Complex, kuliko Cooper Complex, Cornerstone Complex, Discount Mall, Namayiba Bus Terminal eno nno nga paaka ya bus kossa ne Shamba Complex. Aina taxi ne bus park awo mu Kisenyi. Aina ekizimbe kya Premier Coa awo ku Nabugabo Road, Superior Complex eno nesangibwa ku Ben Kiwanuka Street, Katikati Plaza, Premium Center Building, Boost Arcade, Gwanda Mall. Eno nno we yali agigulawo yasobola okuwa abapangisa emyezi 3 gyabwerere okusobola okusikiriza abasuubuzi okukolerawo. Mu mbeera endala ono alina gaggawala shauri yako New Aliwa Park Complex kossa n'ebizimbe ebyenjawulo awo mu Nabugabo. Ekyongera okulaga nti ono omwami alina ssente n'obwana bwazo kati wulya deal ezimu zabeeramu. Ono wakati abasuubuzi abali bakolera ku ttaka lye awo mu Kisenyi yasobola okuba nga ayingira mu deal ne KCCA ng'agamba buli yiika y'ettaka agenda kubeera nga agibaguza obuwumbi 37.
yali agenda kubaguza yiika 10 kitegeeze wamu bano bali bakumuwa obuwumbi 307 wabula KCC yagamba ezo sente empitirivu nnyo tusobola kubeera nga tuzikuwa era ne bamugamba nti buli wiika tugenda kubeera nga tukuwa obuwumbi 36 kitegeeze wamu yali bwakufuna obuwumbi 360 kino nno omulwadde wa Kampala yasobola okubeera nga kiyingiramu n'agamba teri yiika ya ttaka egula mu kisenyi obuwumbi 37 oba 36 ezo sente zibeera mpitirivu nnyo naye yo Ministry of Finance yali neetegefu okubeera ng'efulumya ezo sente ne KCC nga neetegefu okubeera ng'ewa omugagga ono sente newankubadde nti waliwo abajja okkayanira ettaka eryo naye oluvannyuma asobola okubeera ng'omusango aguwangula okulaga nti ettaka eryo lirye era ng'agamba obuwumbi 360 mbukkiriza bubeera nga mubutadde ku mmeeza kubeeramu akafaananyi ng'olina ddiiru ku ttaka lyo ya buwumbi 360 muzadoola bwe bukadde 10 obwa ddoola ezo ziba sente mmeka bannange kale tukyagenda ddala maaso ebiseera ebisinga omuntu omugagga era otunuulira emikwano egimwetoolodde kussa n'eŋŋanda katono nga bwedda bwekunyumizaako ye wamu ne Ssebalamu alina abooluganda bangi nnyo bw'ogamba Ssebalamu toyinza kubeera ng'omunyoma kubanga twogera ku 9 Freedom City ne twogera ku Nayiga Chambers kussa ne Capital House ne Mid Place kati baganda babalala kuliko Christine Nabukeera ye nannyini Kiseka Auto Center Plaza Victor Plaza mu Kikuubo kussa ne Nabukeera Plaza Pioneer Mall era n'omukyala ye nannyiniyo oyo ye muganda wa John Bosco Muwonge abalala baganda be kuliko Alina Segawa kussa ne Paul Lubega nabo bagagga bavundu kati nno kiyinza okwewuunyisa Ssebalamu kussa ne John Bosco Muwonge be basooka okubeera nga basuubula engoye okuva e Dubai okuziyingiza wano mu kibuga ekikulu Kampala kati mujjukira ettaka okwali kutudde Nabagereka Primary School era nno yagenda maaso n'okubeera ng'aligula newankubadde lyamusibya naye yamaliriza nga awangudde emisango kubanga kyayongera okweyoleka nti ono yaligula mu butuufu wakati mu kubeera ne ssente era omuntu abeera n'ebimusoomooza ebyenjawulo era nazze agugulana n'abantu ku nsonga ezekuusa ku properties oba ensimbi kati waneeno mu 2019 yasobola okubeera nga agugulana n'Abaumugagga Veterans Association era nga bano baali bamulumiriza nti Yabanjako oba yabanyagako ettaka lyabwe era liwerera ddala 1.2 acres era nga bano baali bagamba nti lino lyali litudde ku plot number 889 awo Kafumbe Mukasa kati bagamba nti ettaka lyali lyabaweebwa omukulembeze w'eggwanga mu butongole ono n'akozesa olukujjukujju kwe kulitwala era ono kigambibwa nti mu 2015 ku lunaku lwa Christmas lwennyini yasobola okubeera nga yonoona ebizimbe eby'abaveteran era ng'agamba ne wano we era atwalawo kati nno omusango neno basobola okubeera nga bagutwala mu High Court era neesalawo amuwonge asobole okubeera nga asasula obukadde 8 eri abantu bano wali eyo yinza okwebuuza omusajja ono abalirirwamu sente mmeka ono omusajja ali waffe akawumbi kamu mu obukadde 8 eza ddoola akawumbi kamu mu obukadde 8 eza ddoola kitegeeza ki Sudhir waba ali akawumbi kamu mu obukadde 3 ono ng'alina akawumbi kamu mu obukadde 8 kati naawe geraageranya ani asinga ku munne sente ebyo yasobodde okubeera nga nkubuulira ku mugagga John Bosco Muwonge naye manya nti ate batuddeyo mu byalo n'ewalala waliwo amataka mangi nnyo waliwo farms nnyingi nnyo ne taxi kosa ne basi nnyingi nnyo zaalina ye ng'omuntu kale sobodde okubuulirako ebyo nawe byosobola okwerabirako n'omanya nti nno kino ekizimbe ekiba kyono kiri wathe sente wezi nekino osobole okukkiriza ripooti eno oba okunoonyereza kuno eno okwayongedde okubeera nga kuvaayo John Bosco Muwonge temumubuusa maaso y'omu wano ku basajja bakyasinza okubeera ne ssente empitirivu era yandibanga ye musajja asinga ssente wano mu ggwanga erya Uganda nze Segaba Mulisha